Olwaleero omulamwa ogumpereddwa gwakwogera ku curriculum yaffe n'empya bwe tugisanze ng'amasomero naddala curriculum bw'ebadde nga etwalibwa ku ddaala erya waggulu gye tuyita nga HSC. Okusooka ntwala omukisa okusiima gavumenti olw'okulowooza ku curriculum eno kuba ffe ng'abasomesa ng'abakulu b'amasomero abali mu sisitemu y'okusomesa nze ndowooza nti curriculum eno nnungi okusukkuluma ku curriculum enkadde wadde nga naffe yatukuza tuvaamu n'abantu ab'obuvunaanyizibwa naye olw'okuba nti abaana kati be tulina babadde ne exposure y'amaanyi ku masimu ku bintu eby'enjawulo bye tutaalina kyova olaba nti curriculum eno empya esobola okuyamba abaana bano okusinga ffe abaasomera ku mulembe gwe tuyinza okugamba ogwa analog okutaalimu masimu nnyo nga basomesa bye batulowooleza naye ngeri omusomesa akuwa buli kimu n'obeera nga buli kimu okifuna ku musomesa. Curriculum eno nze twebaza Mukama nti bagirowoozaako kubanga eyamba omwana okutegeera ky'asomye n'asobola okubeera nga ekintu ekyo ky'asomye atulaga bw'asobola okukikozesa. So curriculum eno si yakumanya ky'osomye wabula okimanya otya ne curriculum empya. Tebakyakubuuza bibuuzo byakugamba kino kyeki wabula bakubuuza kino kikoze kitya. So curriculum awo mwenjagalira nti eyigiriza omwana okubeera ng'asobola okuba nga annyonnyola bw'ayize ekintu era ne wasobola kikozesa n'atakoma ku kutegeera butegeeze nti kino kyekintu wabula n'alaba bwe kimuyamba okusobola okubeerako ebizibu byasobola oye ng'omwana okweŋŋanga kuba curriculum eno mu Lungereza bandigambye it's a problem solving curriculum. Curriculum eriwo okubeera nti ejjawo ebizibu bye tulina mu society yaffe. Kati nga gwe omwana kikukakatako by'oyize binaayamba biki ebirimu ebizibu ebiri mu ggwanga. Tusomesa abaana ennaku zino okubeera nga batuyamba okukola ku bizibu ensi byesanga okusinga ey'edda nga bakusomesa ebintu olina kubiyiga buyizi nga bwe biri n'obiwandika mu lupapula. Ni kati ebyo ebibuuzo byaggwaawo ky'oyize kinaakuyamba kitya okuggyawo embeera eriwo mu society yo n'omakinga sure okulaba nti embeera etambula bulungi. So curriculum eyo bwetegeere omwana okutandika mu S3 bw'aba agenda mu S4 buli kibuuzo oba buli bagiyita task mu luzungu omusomesa gy'amuwa ebeera ng'egenda kugatta ekitundutundu ku makisi z'agenda okufuna mu S4 yonna ebunga etuuze. Kati abaana babayigiriza ebyemikono bye bayitanga project omwana n'abeerako n'ebirala byakola yonna ebuku ejja okugatta ekibuuzo kyewaayo ekyakamaliriza ne kibeera nga kiyamba omwana okubeera nga tasomerera yonna ebu yokka wabula ajja ng'agattako yonna ebu weegenda okutuukira era omwana alina ekyamaanyi ekyajjeemu. N'ekirala ne kiyamba omwana obutayiga bya muto byokka wabula n'ebyemikono n'abeera ng'obwongo bugaziye okusinga bwe twalina curriculum eri eddala. So curriculum eno kyekirungi kyerina nti tetukyalina kusoma ng'osoma just ng'asoma novo osoma n'otegeera n'ogezaako okulaba nti by'osomye bikuyamba. So kiyambye abaana okuyiga okubeera nga bennyonnyolako ng'abaana kiyambye abaana okubeera nga basobola okwogera mu bantu. Twalina ng'abaana edda nga batya okwogera naye kati mu curriculum eno mulimu skills, communication skills, omwana debating, omwana yeevaamu n'ayogera era ba parliamentarians ndowooza bwe tugenda okufulumya ab'emyaka guno bagenda kubeera nga bali banjawulo okusinga abalala. Naye tekitegeeza nti curriculum eno tezze na bisoomooza kubanga n'ebisoomooza nabyo bweki mwebiri. Kiba kirungi naye kibaako ki ebisoomooza. Ekisooka curriculum eno kati etuuse mu A-level ate mu primary teriiyo eri mu secondary ate kati egenda waggulu. Kati curriculum eno ekisoomooza ekisooka nti abasomesa abagisomesa right now naddala abafuluma bakyafulumira mu curriculum enkadde. Katwaba beetaaga okubeera nga babeera retooled nga buli kaseera gavumenti etraininga abasomesa bonna ekitali nti no kisobola okutwala ssente ntono ekitali nti nno kisobola okumala eggwanga lyonna buli musomesa ne bamutuukako buli ssomero lye bamutuukako. Ekirala
curriculum eno nayo bwegitunuulira ekyenaba kutereera kubanga ebitabo ebyokozesa kati nga ku elevo tetunaba kufuna bitabo byankalakkalira tukyakozesa biri ebikadde bye twalina so tetulina bitabo bipya nga bwogamba nti olevo yo baatufulumiza ebitabo bwe tuyita learners guides prototypes naye kati mu curriculum empya eya senior 5 tutandikidde ku bye twalina ebya curriculum enkadde lwakuba nti baatugamba nti tukendeezezzaako awamu bakendeezaako awamu ne bongeramu katono kati awo ebitabo bye tukyakozesa kati mu bitabo ebyo tukyalina okusoomozebwa ekyokubiri tetulina bookbank nga wenna bwe mumanyi abaasomera mu curriculum enkadde ogenda mu UNEB n'ofuna questions ez'emyaka egyayita n'ogamba bwe mba mpa abaana ebibuuzo kanda bwe basayiti nga ntandikire ku ekyo naye kati tweyiiya kuba tolina kwotandikira tewaliiwo kibuuzo nga bonogaa past paper present ye past yesooka ye byonna kati ekyo nakyo kyakusomooza kyamaanyi bwoba tolina kwolabira kati manyi we tunaatuukira abaana ano batuuza nga UNEB egenza etulituulinga ne minisitule etulituulinga naye kati omuzadde aweerera omwana we aba yeetaaga abitegeere aba yeetaaga ategeera ebibuuzo biri bitya kati awo tetukyalina ki okusoomozebwa ne ripooti yennyini etuwa omwana wa senior 5 tukyalina okusoomozebwa sabjekiti zino omwana zaatutte zigenda kubeera ng'efuluma mu pepa meka twakolanga sayansi nga zibeera pepa 3 olina eya practical oba olina n'endala 2 eza theory kati zigenda kubeera pepa meka awo nawo wakyaliwo kwebuuzaganya kwamaanyi ye bw'oba omaakinga mu elevo ogenda kubeera ng'okola ki maakinguuti bwe tuba nga tugezaako okutunulatunula nga bwe mwategeera buli mwana yafuna A buli mwana yafuna B buli mwana ayagala agenda akole sayansi era sayansi ezo omwaka guno mu senior 5 abaana bangi kuba abaana bonna bayita naye olw'okuba grade y'emu tosobola kumanya B yatandikira B yakomawo no B ezitowa kyenkana ki ezitowa B plus ng'edda bwe twalaba ezitowa B yokka ezitowa B minus naye buli wa B akulaga nti akola ki agenda kati gwe ng'essomero n'obeera n'obuzibu n'owa ali competent n'atali competent waliwo omwana nga zonna yafuna B nga ne bw'omugayirira n'omugamba naye bwe nkutunuulira ne effort yo ngimanyi osaana ki osaana atisa gamba tumwagaliza ennaku zino sayansi ezikola ki zeziriko so wait eyo netulemesa okugayidinga abaana science classes kati zijjudde atisi abaana badduseeyo naye ogenda okutuukayo ng'olaba omwana akyakola ki akyasitokolinga kuba tetumanyi wait ate omwana bw'aba yeefunidde bbiye tolinawo omukakasa nti naye bbiye ogifunye naye tojja kusobola era olina omugezesa ebigaana bugaanye n'omugamba naye omanyi wandibadde olindi kuba ye atunuulira makisi ze ng'alaba ki alaba zeezo so okusoomozebwa kukyaliwo lwaki tuyingidde curriculum naye tetulina kutulabira ekirala naffe amasomero ffenna tetuli butuuti si buli musomesa nti amanyi abamu naffe abasomesa tulina ekizibu twalemera mu looko ya curriculum ki eno curriculum omusomesa agayidinga mwana naye nga si ye mukulu mu kusoma era erina okubeera nga bwe bwasomesa agezaako okutuukamu omwana embeera nti omwana naye abeera involved naye abamu twalemera mu curriculum ki enkadde tolaba nga ensomesa emu era ogenda okulaba nga tekwatagana bulungi so weewaawo n'ebimu bibeera expensive kisinzira omwana kyabaabuuza naye buli mwana aba alina okukola project nakyo oluusi tekibeera naye tekitegeeza nti project zino zirina kubeera za bbeeyi eno naye era byetaagamu ssente ebirala byetaaga research kitegeeza omwana alina okubeera nga alina computer lab mwasobola okugenda nafuna information eyo yeetaaga ngaomwana alina data olaba naffe atulema abakulu ku masimu naye amasomero kati bwetunuulira amasomero g'omukyalo omusomesa alabika yalina okuleeta essimu omwana afune data onoowa bameka buli kaseera omwana agambe njagala kukolera research ku ssimu yo ogenda okulaba nga nakyo kiri ebititaabu so mu mbeera y'obutabo tukyalina obuzibu mu mbeera ya facilitation tukyalina obuzibu
ate naddala kati amasomero ga private weesanga nga buli kimu bwokiteekamu bwogula obutabo kitegeera nga buli kimu gavumenti tegenda kuwa kyaki kyabwereere kati oluusi wesanga amasomero agamu nga fees zambuseeko ate abazadde ne bakomplaininga naye ng'ebyetaagisa mu kalikulamu eno okubangula bisingako ebyali mu kalikulamu ki kadde kino abazadde naffe abantu kalikulamu tetukitegeera omuzadde okumunnyonnyola olina omunnyonnyola emirundi nga 10 kyekitegeeza omwana we byasomye era bakugamba bulungi nnyo ebyo tetubitegeera naye ffe katuweeyo fees kubanga amazima tebakola ki tebabitegeera so sensitization yeetaaga bibi ku mativi marediyo abakugu bajje bannyonnyola abazadde nti bannaye kalikulamu eno nnungi ekola bweti ne bweti naffe amazima tetugenda okugattira kati bwosanga essomero nga teriyitiramu bazadde omuzadde atuka agamba sibitegeera omulaga agamba sibitegeera omugamba omwana yafunye 3 ye alowooza maxi eno curriculum si ya maxi eno curriculum ya identifying buli mwana wabeera nga afunye competencies bwe tumuwa 3 kitegeeza ezisinga zonna azifunye bwe tumuwa 2 kitegeeza at least ali outstanding bwe tumuwa emu kitegeeza competencies ezisinga obungi zikyamulemye ne kati babazadde babitunuulira nga maxi ne bwonnyonnyola twamanyiira 100 kitegeeza bwe kiti kati okunako kukyali kusoomozebwa wamaanyi naye nga mu byonna curriculum nungi nze nsaba gavumenti yongere ssente mu masomero mu education okubangula kwa curriculum eno ezze sirowooza nti ekyaddayo ezze kusigala naye yeetaaga okubeera nga bongeramu ssente okubangula abasomesa okugaba obutabo okugaba facilities requirements zonna nga bwe zeetaagisa n'abasomesa okubeera nga paka kati ku yunivasite bakyuse mu nsomesa basomesa omusomesa nga bamusomeseza mu new curriculum asobola okubeera relevant kuba bwe bamusomesa mu old ajja asomesa abanyo kitegeeza abaana be bagenda okusomesa omusomesa mu kifo ky'omusomesa okukola ki okusomesa abaana so bwe tunaaba tutereezezza ebintu ebyo ne tubeera nga tulina ne background gye tunaakoma okugenda bijja kutereera bwoba ojja kufuna ne past papers olabireko ne kati saawa eno gwolina okwetegeerera n'ogamba eno question eyitawo oba teyitawo kuba tolina kwolabira mwenna mwasoma mumanyi ebya past papers ne kati ffe tetulina past papers naye omwana alina okuyita oba oseetinze otya kati tubenchmarkinga n'amasomero ogamba munno okandabe ku bwoseetinze nawe katulabe ku bwoseetinze so mumbeera bwetyo mwetuli naye nga kalikulamu tugiwerukaminze nnyo kubanga omwana tosaamusomesa mu kalikulamu mpya ate n'omuzza mu bikadde aba tajja kusobola kukola ki bikwasaganya naye nga tukyaliwo omulimu munene ogw'okukola kalikulamu eno esobola okutereera ebirenge benefiti nga bweki buli mwana so abasomesa kyekisooka biba great stakeholders because tosobola kuimplementinga kyotategeera olina okusooka n'okitegeera n'osomesa abaana nga abalina okusomesebwa n'abazadde kuba basasula ssente nabo bategeere enkola eno awo kalikulamu ejja kutambula so minisitule naye bw'eba esobodde okusaba ssente ne batufuniriza obutabo ne tumanya nti tulina references bweziti ne bweziti nakati references zaffe tukyali ku butabo bwa hs obwedda backhouse ye backhouse biological science yeeyo naye kati ate zikyaziri sinaariyo bakuwa siini ne bakugamba kino kyekiriwo mu society kozesa amagezi ge wakozesa ge wasoma osonyiga ekizibu kino so kati omwana bwe baba tebatuwadde butabo na buyambe naye nga bafunye kuba nti si buli wamu tebatuuse kati amasomero agamu gakyasitagolera wewaawo ministry ya education si yoka eyeetaaga naye nze ndowooza nti kasita obungi bw'omwana ebisinga biba bikoze so we baba batukoze nga priority nze nsuubira kalikulamu enzimbe esobolera ddala okututwala mu maaso ng'eggwanga eyamba abaana baffe ekirungi bo bamanyi computer bali exposed n'awaka babikozesa naye kati ng'abasomero somehow expense ebaayo naye ate ne mwana w'omunaku atalina naye mweno kalikulamu agenda kusanga okusongoozebwa w'amaanyi ndowooza mu kuwumbawumba bintu bwe nnyinza okubayitiramu anyi nti mabegako awo gavumenti yajja negenda
omusaala omusomesa wa ssayansi ate neetalimisa wa arts olw'ensonga nti sciences kati zeetaagisibwa nnyo okusinga subjects endala era ndoza gavumenti yali egezaako nnyo okumotivatinga omwana okubeera ng'atwala amasomo ga ssayansi. Nze ndowooza nti ekyo si kibi era kirungi bakiyamba abaana okubeera nga basobola okukola emirimu so kunoonya mirimu naye ate kikola bubi ku basomesa ba subjects endala kuba mu ggwanga lino bwe tunaabeera ffenna ba sciences tewajja kubayamba ffenna twetaagisa. Kati omuntu asomesa math oyo amusomesa mu luzungu kati ate ow'oluzungu bw'aba takusomeseza tosobola kusomesa math omwana n'amutegeera. Kati waliwo ebintu gavumenti bye yeetaaga okutunulamu ne watabeerawo bintu ebyo byakwawula kubanga buli muntu akola omulimu gwe ate ne gubeera muyonjo. Ffe ng'abamu aba private tugezezzaako kukistabilizinga kati ekyo kiri nnyo affecting abantu ba gavumenti kuba gavumenti yo yaleeta era abasomesa ba gavumenti bakiina nti wano mu private bwe tuba tukuwa omulimu tukugamba nti omusaala gwaffe gwe oba oli wa sciences oba oli wa arts naye tugezaako okulaba nti tugukola nga buli muntu tajja kubeera nga alekerera munne kuba kati bw'okola ekintu bwe kityo abasomesa ba arts batandika okwekuba mu mutima nga bagamba ndabaffe tufuna ntono naye ffe nga ffe abawano ku Seroma buli musomesa tumutwala nga wamugasa era ng'akola omulimu gw'etteene era omusaala tegwawukana nnyo kubanga bwe kuba kumaakinga bitabo owa English n'owa math bamaakinga katusaga mambulo kuba bano bwe bati awo ojja kuba ofunye essomero ng'abasomesa abamu tebakola kye balina kukola so ffe tugezaako okuwa rate across naye nga tumanyi nti omusomesa afe ajja kuba bulungi ajja kusobola okweyimirizawo ne famire ye ate akola obulungi nga taddaawo okubeera nga buli kaseera yemulugunya omanyi bulijjo okoma okwemulugunya tosobola kusomesa baana so ffe nga Seroma abasomesa baffe nze nkimanyi nti ekintu kya ssente tebakyemulugunya so singa gavumenti egezaako naye neeraba bwestabilizinga wages abasomesa ewalema kubeerawo njawukana kubanga ekyo kireesa obuzibu oba mwali muwulidde wano mu academics tukiyita academic hopping omuntu ng'abuuka wano n'abuuka wali kyeva olaba kireeta busentizimu omusomesa n'agamba n'afuna essomero lya gavumenti n'agenda n'ayongerezaako n'eddala agattegatte afune ng'akasayansi bwe kaba naye gavumenti bwena ekitunulamu n'okusomesa kujja kuimprove omuntu aleme kukola amasomero 3 ng'ate yansobodde okukola mu ssomero limu n'akola ekyo ekimugwanira mu kifo ky'okutiikinga nga bwe tugamba n'okyitinga leeta n'oziba mabega kubanga bw'oziba emabega era kikola kiiti omusomesa n'adduka eyo kuba amanyi kasente tekawera ngenda n'ayingirizako ba private nga 3 neweesanga nga takoze mulimu nga balina kola so sikiwagira nga nze kubanga kituleetera obuzibu ffe abali mu masomero buli kaseera abakozi babeera babuukabuuka tebatereera kubanga bo baba balaba ng'omusaala tegukola ki nga tegubamala bakama baffe balina emitima emizadde kuba amasomero ga private agasinga tegasasula mu holide naye Seroma ekusasula okuva January paka December ate omusaala gw'ofuna mu January gw'ofuna mu December gw'ofuna nga ttaamu etandika gw'ofuna nga omwaka guweddeko oba oli mu holide oba toli kuba baba bamanyi nti ojja kupulaninga so kati kijja kusinziira eri abakulu b'amasomero ne badirekita baabwe naye ffe ekituyambye kyekyo era appointment letter yo bw'ogifuna kubanga n'ekyo nakyo kiraga amasomero agamu tebapa appointment naye ffe nga Seroma bw'ojja okufuna omulimu osooka ku probation omalako emyezi gyo 6 ng'okola bulungi nga tukuwa full employment letter ng'estatinga kati kiri ku ggwe empisa zo nga bw'ogenda kukwata mulimu gwo naye nga bw'oba omanyi ekyakuleeta n'okola omulimu gwo bulungi osobola okukola nja kweweerako nga example nze wano nga nzeyo emyaka 19 kiba kizibu okusanga omuntu akola mu kifo eryo n'ebbanga abantu bakola emirimu mu mwaka gumu n'abuukawo myaka 2 n'abuukawo naye w'otuulira awantu sibadde mukulu wa ssomero myaka gyo gyonna
obukulu bw'essomero mbutandise kati myaka 9 naye natandikira ku level ya wansi ng'omusomesa negenda kuba deputy nenakolako emyaka 2 nembeera appointed as head teacher. Obukulu bw'essomero butandika 2016 naye Seroma nagiyingiramu 2016. Kati bw'obalaabalamu kumpi ngenda mu myaka 2 lwaki ndi wano. Tunuulira security n'otunuulira engeri conditions z'omulimu gye ziri. Bw'oba omanyi ekyakuleeta ng'omanyi okukola era ng'oyagala waliwo awantu nga osobola okubeerawo n'okuwaawo ki yasonze kye kwe kukkiriza kwange era mmanyi nammwe bwe mbagambye emyaka mwewunyizza naye nga kituufu mu positions toli mu kifo kimu mukama wo alaba nti oyongerako bbali nagendanga kukoza nange nandibadde nga bali nti ebiri bwe ndaba sikulanga nkola ki naye nze I've grown through the hierarchy of leadership up to the epitome. Kati sikyasubirayo kifo kisinga kuba ku bukulu bwa ssomero kuba mbimazeeyo mpozi nga ate nange nina ssomero ki eryange. So nze nandirowoozeza nti obalaba mpatta essomero lyange limmanyi nti bw'obeera ng'oyagala okukola ng'omanyi kyokola ng'okola bulungi security n'omuntu akusasula n'akusasula ne mu holiday kampani ezimu ebyo tebizikola ki tebizirina mu masomero lw'okola lwe bakusasula naye wano omanya nti omwaka gwonna ngenda kuba nfuna kaki akasente kange. So ekyo nakyo kyongera okumotivatinga n'ebirala kubanga ffe tuli ku ssomero ly'abakristaayo kakati ffe bw'ojja nga towasizza naye ng'olina omuntu olina omuwasa kubanga that is it ffe twakugambye edda ekibi kiba kibi era essomero likusapootinga nekugamba gundi omuntu ono muwase osobola okubeera ng'olaga ekifaananyi ekirungi ku baana essomero livayo ne likusapootinga be ne bakuwayo abwereere essomero lyaffe ddungi ne swimming pool tulina oba oyagala kuteeka mbagayo ku swimming pool ng'ogiteekayo oba oyagala main hall ng'ogiteekayo. Kati ebintu ebibeeza abantu ku mulimu tekibeera nti ssente zokka wabeerayo ne benefits okitegeera. Kati omuntu bakusapootinze tulina sako yaffe buli woowasa nga bakuwa obukadde 3 naffe ne twesonda n'essomero ne likuwa ekirabo kya mitwalo 5 kyoyagala kijjamu ezo ssente ate mbagamba veni weeri veni eriko music eriko emmeeza eriko entebe eriko holo abafumbi we bali Seroma tosagamba mutowasa era bw'okalubiriza obulamu batuuka ne bakugamba nti kubanga olaba nga buli kimu abasomesa bavuga emmotoka n'ezitwala abagole tezibula. Abasomesa balina emirimu gy'enjawulo mulimu abakuba ebifaananyi tosobola kugula videography ffe tuli self contained mu ngeri yaffe kati wesanga nga bw'otunuulira extra benefits ezo ebimu ku bintu ebitubeererawo accommodation development muntu n'obeera ng'osobola okwewola ne weekulaakulanya n'ogula ettaka n'ogula ennyumba katokola kulya buli nakola ki so oggyeko ebyo otunuulirayo ebirala ebyo genda okulaba obulamu obubalansi nga ngobeera bulungi oba nobeera n'omwana w'abaandi nga tomwanjulanga oba tomuwasizza ne bakubeera bulungi. Kati boodi kyekola eteeka ku head teacher akazito naye nze head teacher mmanyi we ngateeka nkakutuuzaako paka bweweetegereza osobola okubeera ng'okola mu ssomero ng'ogyayo ekifaananyi ky'essomero nga n'abaana bakuwuliramu emirembe si bino by'okusomba wakati ate ffe tulina ketwongeramu ago Christian High School olina okutambula mu kristaayo ng'okola ennono z'obukristaayo abe zirina okubeera ng'oggyeko omusaala n'ezo nzibaleetedde ng'ensonga zisobola okuyamba ryali obulaba abamu zituyambye ne tubeera ku mirimu ebyo byonna ebbanga kubanga otunuulira totunuulira musaala gw'okutunuulira ebintu bingi. Tukyaliwo wano Seroma ekyetume tubasaba mutwongere abaana tujja babangula nga bwe mukimanyi nti ffe tetukola ku mutwe gwokka tukola ne ku mutima tukola ne ku mikono ennaku zino ate tuli ku ddaala ddala mu sports kati tugenda mu East Africa twakwalifayinze emizannyo egy'enjawulo mu tennis mu swimming
basketball abaana baffe nga bwe mumanyi babadde sabia last year balibarin sports tumutwalira ddala nga kikulu mutuwa abaana tujja batendeka bulungi nga bwe mwatulabye mu mawulire twakoze bulungi kati ate bwe tugattako empisa n'omwoyo ate ne tugattako ne sports tuba tufulumye omwana ajjudde bulungi so tubasaba mutuwe abaana tujja kubalabira bulungi era n'abatubawadde tubeebaza mwebale kubeera